amasanyalaze for example tulina amasanyalaze gabayita domestic gano getukozesa mu nyumba voltage zaako ziri between 220 and 240 volts bwekiri kakati ganate aga industrial amalala agakola ewalala gaba ne voltage ezisukka mu 4-5 n'okweyongera kati watuuka kugali ga high voltage ago waya eziyita waggulu ezo olaba amasanyalaze agalina 3 phase agayita waggulu gaba ga waggulu ligagenda mu gundi mu zi company ne baga transformer ne ga stepping down ne gafuka domestic kwe tujja gitukozesa mu nyumba mu nyumba gano nago gakuba naye gayinza obutakuteekako biwundu nnyo nga gali aga high voltage kitegeeza abantu abafuna okukubya kw'amasanyalaze okw'amaanyi gali amasanyalaze amangi aga company mbadde nziba mafuta mu transformer mbadde nina kyenkola mu transformer ennaku zino bazikola direct mwana juzi yali alongosa transformer wano ku kisementi mukama we yamugamba transformer edugala nnyo genda naye okola otya okirongooseeko olwateekako ekiwero ne gamukubirawo akyali mu ddwaliro wali ku Victoria myezi kati 2 nokwenda okunya nti nabo bayiga babbi bangi ndooza ababba amafuta ba transformer ntibaletera okukuba kati baziteekaddeko direct kati gweogyeekwatirako booti gwamanya butugambye nti gano gakuba gateekawo omulyango bagitawo entry and exit bwe gakubangayise ku mukono onoonya ekiwundu ekyawe gafulumidde kuba gaba mangi nnyo ne gasobola ku mubiri go gayokya bye bantu bwe gakuba n'omusanga awunyanga ng'omukyomo kitegeeza singa obadde ogenda okuyamba omuntu afunye okukubibwa kw'amasanyalaze gano amangi olina okwegendereza nti naawe osobola okubeera owokubiri masanyalaze mangi agassa abantu omwana n'akwata ku waya munne n'agenda yagala amutaasi naye n'asigalako ne omukozi naye n'omusanga n'asigalako bano abooza ng'enkuba etonnya n'ayanika engoye ng'enkuba etonnya ku nkuba weetonnya waya nnyingi zigwa abamasanyalaze batulabula bulijjo toyikyoza ngoye ng'enkuba etonnya oyinza okuteeka engoye ku waya nga waya y'amasanyalaze yakoze eti yaguddeko waya esera okugwaza 3 phase weegwa wansi kuba mita namba ey'amasanyalaze okwakwetoolodde kati olaba wanika olugoye ku waya eriko amasanyalaze n'omulala najja yagala akukwateko n'asigalako n'omulala bino byaliwo ne namugongo wano byaliwo bibaddewo abantu bazze bafa ekirala tulaba amasanyalaze wegakuyingira omuntu gamuleetera okwesika yenna neyesika kuba gakushokinga muntu n'abanga emikono olw'okwesika okwo ate oyinza okwesanga nga ate agwa mugo bangi ogaba amasanyalaze nga g'amaanyi gabamenya amagumba olw'okuba gamukuba n'awulira ne gamuyingira amagumba gamenyeka abalala bwe gamukubanga gamukubidde waggulu ayevaayo naye erindigula ekigo n'aguyira ensingo abasinga batuuka ensingo bakoze batya bazimenye era tulaba nga ewaka abaana abali wansi amasanyalaze gana gali 110 220 agali awaka ge gasinga okutta abaana ali wansi w'emyaka 12 tulaba nga ebikozesa ebyawaka household appliances electrical cords ne extension zitta abaana gye zisinga okubisa abaana amasanyalaze ebitundu 63 ku buli 100 zino wall outlets naddala nga amasanyalaze gayita ku bisenge zikuba abaana oba n'abantu abakulu wakati wa 15%. Kukakasa otunulira soketi eno erimu akantu ka plastic konyiga waggulu okusobola okuyingira. Ekibuuzo bateekako kaaki kubikka wali lwaki babikkawo nti atalina kukozesaawo aleme kugo. Kakati omanyi nti abantu butawaanya nasonsekamu bagita batya peni nasonsekamu n'akamenya soketi n'asanyuka nnyo nti soketi ye kati nyangu nnyo otekamu butesi n'atamanya nti ekigendererwa baatekako akantu ako nti omwana omuto era kabaka kaluba nti omuntu omukulu yekka yasobola okukakolanyiga n'ateekamu yamanye ekyokukola. Omwana omuto ajja n'akuuma
oba fooka oba pini najja n'asonsekamu bw'ati oli musanga fudde ow'amasanyalaze agawumeme akola ku gate omwana ku makya omukyala yali asiba nviiri nakuvaako hair clip obuddugavu obwo abakyala bakwasa enviiri kabakuuma omwana n'akaaba n'akamuwa ku makyete kagenda kukola omwana yeetoola bw'ati n'agenda mu socket nga maama bw'atera okukola yasonseka wansi kuba socket yali yafa yali mbikule omwana yamusanga afudde kyali kibi nnyo nti okola mu masanyalaze omwana we yafiira waka ng'afudde kubanga socket z'oku kisenge nfu ne socket extension socket yonna weba terina ka plastic ako nga tekakola teyeetaga kubeera omukyamu ng'olina abaana abalala agula socket ya mitwalo 2.5 naye n'atandika okugula TV 32 n'agula fridge ebintu byatadde ku socket yatadde ku socket oba extension ne bibanga amasanyalaze gaabyo mangi okusinga amasanyalaze extension gyekolaki gesobola okukola kwe kuva ku extension okwokya extension weyo kyansanyiza getira amangi esobola okwaka wejja okina okulaba nga egenda ejja so wabawo waya zosanga nga ziri exposed omwana asobola zikwatako amasanyalaze ne gamukuba ensonga endala tulaba olina firiji nkadde naye eri wansi ku seminti which is very dangerous firiji terina kutuula ku seminti terina kuba na connection yatekawo ebibox emiti abiroko ate emiti egyo giba nga giri dry nga batera okukola kapere yes nti ojja kusanga firiji enkadde munda eyo emmese zimanya okukola omulimu gwazo kati omwana ono asiimuula bw'ajja okusiimuula koza asiimuuza ngalo wakutamye simuula kirimu amazzi baleeta ebisiimuula ng'omuntu alina kubeera mu sapatu oba alina kubeera mu nga gambuzi ng'ate asiimuula ayimiridde naye wali eri akwasa ngalo n'akikubayo wansi bw'akikuba wansi bw'atyo n'akikuba ku waya emmesage zakola ki gyezaalya wansi kyekiba omusanyalaze gamukuba abakozi bangi amasanyalaze gakoze batya gabakubye tulaba nti kyekikwata ku masanyalaze n'abantu abakulu abasinga bagenda okubba amasanyalaze bwala babbira ddala amasanyalaze nno naye gabakubye nga bamaze olwa appliances zino olina firiji paasi ogolola olugoye olubisi oba nogolola olina ne paasi wano wasookera waya nevaayo waya neji solo tape owange bakulogera ku paasi eno mwamisimu bantu paasi bagikulogera paasi yange ekola bulungi waya ziri exposed nekubisa ekubisa na amasanyalaze gyegendereza ng'ekyakolawo kyawaka extension nnyo ku bintu bino byebisinga okutuletera obuzibu amasanyalaze tubeere nga gali lightning abantu 47 bebafa mu USA nga n'abamu tulaba nti abamu abantu 8,000,000 bebasinga okubwa eggulu oba laddu abantu batini abakubwa eggulu ne bafiirawo naye tulaba ng'abantu bangi bafuna obuzibu omutima ne gwesiba saako n'abalala okufuna obuzibu obulala obw'amaanyi tulaba nti eggulu ly'amaanyi bwe likkira mu muti likaza omuti lisobola okukaza omuti eggulu lireeta amasanyalaze nga gali mu voltage nga kakadde kati wewuunye domestic gali 250 domestic kati ate eggulu lyo lirina voltage gumpi kakadde kati ago gonna amasanyalaze gayita mu muti gukalirawo gekuvaamu omukka bwe guti ne gukalirawo kitegeeza okweggama muti ng'enkuba etonnya okweggama okubeera mu mazzi bino bye twakolanga n'odduka mu mazzi ng'enkuba etonnya okugenda okuwuga ng'enkuba etonnya kyabulabe eggulu lisobola okukuba ng'oli kubanga eggulu lisobola okukkira ku mazzi lisobola lyaganya okukkira mu miti n'ebizimbe byonna ebisongovu babiteekako ka lightning conductor era bisinga babizimba ola tebibaako ka peak kubaako ka peak bwe biti eggulu nga litambula lisobola okufuna potential esobola okujja nekka nekkuba tulaba nti abantu abasinga abakubiddwa eggulu n'abayokeddwa amasanyalaze bafuna bands ez'amaanyi kugambye omwana obi wange bambi ali HK ogundi Jacob
amasanyalaze gamukuba gakukuba ne gakookya olususu lwonna ne lujja paka munda. Era abantu baffe bonna tubakubiriza nti ekikwatagana n'amasanyalaze tusobole okukola ki okugegendereza. Ensonga endala twayogera ku kwebbira bwa misimbwa ne tugamba nti omuntu asobola okubeera nga mulamu n'atufaako mangu essaawa eyo oba ebiseera ebyo singa aba agenze mu mazzi. Tunula, tulina amazzi twaleeta ne lwebbira wano ne tubaako ebyokuyiga ne tubaako n'ekizampa ez'amaanyi ze twalaba nti tulina amazzi agawaka. Tulina amazzi agawaka gamba ebidomola, gamba swimming pools, gamba tugambe tulina swimming pools, tulina buckets, tulina amapipa, tulina ono nga ayoza. Ne tubaako ne amazzi ogenda okuwuga. Kukakasa nti okwebbira omuntu singa anyikibwa mu mazzi, preferably water, n'amalamu ebbanga n'abanga takyasobola kusika mpewo, asobola okufa. Ebbanga lyamazeemu lyeritu abantu bangi bafudde. Gamba ku twayogera ku abali ku boat cruise ne tutunulira ebintu ebyenjawulo ne tugamba ngeri ki gye tuyinza okwewala abantu okufiira mu mazzi awaka. Naddala abaana abato abali wansi w'emyaka 5 be basinga okugwa mu babaketi. Omukozi ng'ayoza n'agamba kansooka ennyanikeyo, manya nti omwana asobola okudduka najja n'agwa mu baketi. Baketi yonna ey'amazzi terina kubeera mu mazzi, baketi erina kuba nvuunike. Ekitegeeza nti temulina kubaamu kima ebiba biziweevu. Omwana asobola okujja n'akola ki? Ajja n'ajepampalikako n'agwa muli. Bangi bafudde. Juzi omwana olwo yafa, jajja bw'ati najja ku baketi n'agigwamu. Ono n'anoonya omwana nnyumba yonna naye ng'ali mu baketi omwo aziyidde. Abalala amapipa gateekeddwa okubaako ebisaanikira. Tanka zirina okuba nga ziwanikiddwa nga ziri waggulu ate nga omwana zisaanikiddwa bulungi nga zisibiddwa. Abaana manyi okwambuka n'agenda yalaba ettanka nga bweti. Septic tanka zino ezaawa zirina okuba nga nazo zikizo. Tanka ez'amazzi ez'omu ttaka nazo zirina okuba underground tank zezisinga nazo okutta abaana. Abaana bajja naddala baagala kugezesa balabe kiki ekiriyo, nayagala agenda alabe. Bayimba ono owa Jangu Nkwekule. Jangu Nkwekule muzannyo ki ogukozi baguyita oba kakebe, ndoza kakebe. Jangu Nkwekule kwiso bando kakati n'agamba nze kaneekweka eno wansi asinga gye baviira. Ate we tudda kwaba abazzeeko akulu emyaka gumu paka myaka 5, swimming pool zino ezawaka ze zisinga okubatta. Obeera ne swimming pool ngereka bulungi. Juzi minisita yafiirwa abaana 2 saako n'abantu abalala. Swimming pool eno erabika bulungi mu butuufu awaka erabisaawo nga ddala walinga w'amaanyi, naye swimming pool eno yandibadde ebeerako ki okulaba nga abaana tebafiiramu. Ekisooka, abazungu batutegeeza nti olaba okwata sayirini ne sensa n'ogiteeka ku geeti ekuuma omubbi emyaka 10 gwetalabanga. Swimming pool eno okubaako sensa ne sayirini. Sensa nti motion sensor eraba bulabi nekaba kanyonyi nga kaze kasazeemu mazzi kasaze wansi bwe kati ng'etandikira okukola ki noise. Ate bane battery ey'amaanyi tisiga amasanyalaze gaavuddeko. So nti esobola okugamba nti waliwo omuntu akudde mu mazzi. Bw'oba ojjukidde ogijjako ng'ogenda kuwuga oba ovaako teweerabira kugizzaako. Ensonga ey'okubiri nti tuteekewo ko olukomera oluwanvu ng'omwana talina wasobola kuyita, kuliko ne geeti eggulwa n'eggala. Abasinga babigaana nti tewujjalabika bulungi, anti wayagala kuwuga tewayagala kireka bulungi. Teekako olukomera olabye nga wasibibwa. Ekyokusatu, nga woowa omulimu omuntu n'atula ku geeti n'akuuma omubbi gwatalabanga emyaka 10, ne swimming pool eno erina okubeerako life saver ng'agituulako. Kuba abantu bangi ndabyeko abantu abaafa
oli ajja okukyalira mukwano gwe nga tamanyi kuwuga naye nennyini yo naye ng'amanyi okuwuga naye nga tamanyi kurescuinga tamanyi kununula kati onaagenda n'agwa ku deep end ono n'ayagala ajja amugjeyo baafa babiri omwami yafa ne mukwano gwe awaka mu swimming pool yaabwe kitegeeza walina okubaawo life saver bwe yatubuulira wano engeri y'okusavingamu omuntu nti omuntu ayinza okumanya okuwuga naye life saver asobola okukubisa emikono gyokka asobola okukubisa amagulu gokka asobola okubaako kyakola tova ino ebamazzi anoga nti kangende nzijeyo omuntu oba olina kubafuna oba tawolo ngeri n'ogiteeka amazzi n'ogimuwa oba olina kufuna ekintu ekifloating so we floaters ebintu byayinza okwekwatako bikyoyinza osindikira omuntu ng'abbira birina okubeerawo ng'olaba muntu wuli ali abbira olina kyosobola omusindikira n'asobola okukola ki n'asobola okwekwatako kisiba namuguwa n'ogumusindikira n'agukwata ne mukola ki n'omusika si kuva eno okudduka n'oyingira ye swimming pool omukozi omukyala omwami wawaka bonna balina okuba nga barescue abalina ebbaluwa kwe kulwera ne swimming pool awaka naye taata wagiteekawo nga weweeka amanyi omukyala atya amazzi omukozi simanyi kuwuga n'asikaali simanyi kuwuga ani anaataasaani nga wafunyewo obuki obuzibu ezo swimming pool twatunulira ensonga ya ku beach ne tugamba nti omuntu nga agenze okuwuga nga mugenzi okuwuga ng'abantu omusomesa oba gwatwala abaana olina okuba nga omanyi to rescue agenda osigala wabweru takusigala kukuuma bintu baga nti atamanyi kuwuga yani yaba asigala akuuma ebintu nedda asigala wabweru alina okuba nga yasinga okumanya okukola ki okuwuga ekigendererwa kye akuuma amaaso nga gatambulira ku bantu abayingidde amazzi yasobola okumanya nti kati gundi oli atandise okunywa wuyo atandise okukuba ebitali atandise okunywa naye gwe tomanyi olina ku ssimu yo abantu bagenda ne bamuleka wabweru nadda ku ssimu ye nokakatira nangira boono olina kubanga omanyi okuwuga so amanyi okuwuga yasigala wabweru ge mateeka agafuga n'atunula bw'ati era alaba mangu nti wuli atandise okunywa n'amugjayo n'ensonga endala nti bwe muba mugenda okuwuga mulina okwebala tugenze bameka mbuvuddeyo bameka bwe mugenda tugenda kikataano tukomewo waki temumala ssaawa 2 tugende ssaawa 2 tuwuge bwe zinaggwako tukomewo munnamu ayinza okuba ali sitaaka wansi mu maadi nga etosi lyamukwatidde wansi nga temukola ki temumanyi so nga nti eddakiika 3 nga tukomawo egundi aliwa gundi buli omu abeera mukuumi wa munne buli omu abeera musirikale wa munne ekyokusatu okunywa omwenge n'ogenda okuwuga kyekyasinga okutta abantu ku kuwundi boat cruise bw'onywa omwenge n'ogenda okuwuga oba tojja kusobola kumalako ekyokuna skying okubuuka n'oveeno n'obuuka waggulu n'ogwa mu mazzi oyinza okugwa ku mayinja oyinza okugwa ku kintu ekiyinza okukuleetera obuzibu abantu oveeyo waggulu n'ogwa n'ondibula n'ogwa n'okubawo ensinga eno n'ogyasa kitegeeza okubawo ensinga n'ogyasa eno ebisigadde wansi oba tokyasobola kukola yadde ki oba okubye wansi kitegeeza ogenda fiirayo wansi alina sukaali nga teyalidde sukaali nakka wansi alina ensimbu negenda nekusindikuza ngaoli wansi eyo toli kuddagala alina pressure nga teyamiza eddagala negenda nekkuba ngaoli wansi eyo alina obuzibu bwonna obulala abaana banyini amanyi okuwuga nobira okumala ebbanga ddene carbon dioxide wayitirira osobola okuzirika gye tuyita syncope oluddeko omuntu ne bamunyiga ababbi ne balowooza bamusse naye ate n'asigala mugenda omusumulula n'alaba nga mulamu carbon dioxide waba omungi ozirika naye oba okyasobola okukola ki okussa singa oba oyambidde singa omuntu aba afunye obuzibu nga avudde mazzi tukola tutya omuntu ono twagambye rescuer yaba agendayo mwenna mwagala naye wootuukayo ajja kukunyweza mufe mwenna bw'oba tomanyi rescue togenda bambi mutunuulire mumusabire omukisa ng'afa muleme kufa babiri mutunuulire nga tolina kyakkola musabire omukisa mukama amutuse nga bwafa naye oluddako mwegendereza n'otaddamu kukola nsobi gyeyakola singa oba tolina kyakkola bw'oba tomanyi
buno bwana obwafiira mu mazzi obujjukira akamu kagenda okutaasa kannaako naye nga tekamanyi obuteebe bino ne mugenda okukwata awantu omutategeera waliwo ekitoogotogo wantu nga wawanvu ate tulina nawe owugira bimu ku bisinze okutuleetera obuzibu. Omuntu singa aba agudde mu mazzi ne bagenda omujjayo bwe bamuleeta amazzi gaba gamuyingidde mawuggwe ekisinga okubeera ekikulu abatasobola kussa naye omutima gwa gukuba ekisinga okubeera ekikulu kwata mu mwana okuteekako mu mwagwe n'omufuwamu omukanga ekifuba ekizimba emirundi 5 ne mutandika okunyiga ekifuba ekyo mukinyiga nga etukera okukola abasawo okunyiga mu kifuba okulaba nga atandika okussa omutima twagala gutandika okuba omutima gumanya okusirika toyina kumala sekendi 10 ng'ekifuba tekiri mu kunyigibwa oba ne mumujja ne mumutunuulira ne musooka ne mumukalirira mumunyige bw'aba tannate mumutwale ku ddwaliro naye nga okunyiga ekifuba gyota CPR terekera era tuuka ku ddwaliro tumuteekako oxygen ne tumukebera ions amazzi kigabaddemu ne twongera okumunyiga ekifuba paka omutuwadde engulu. Waliwo engeri ekyetukola bafuna heart attack basobola okufuna obuzibu heart cardiac arrest naye tusobola okulaba nga tubaako kyetukola okumuzza. Nyongera okubajjukiza nti amazzi gatta mangu ate gattira ddala ate okuwuga kyatteeka toyinza kubanga tomanyi kuwuga kati gwe osinga kyababeera mu ddungu ababeera mu nsi ey'eddungu batamanyi kukola ki kuwuga naye gwe ali mu nsi erimu amazzi manya okukola ki okuwuga ate manya engeri y'okutaasa singa otandika okuyiga owuga oyiga engeri gy'ogenda okutaasaamu agudde mu ki mu mazzi esebo. Okyali ku Prime FM katono nnyo tugenda kudda batuuza tubawulize tufune ebibavaamu. Radio osobola okutuwuliriza butereevu wonna w'oli mu nsi yonna ng'oyita ku mutimbagano www.primeradio.ug. Funa ebyembagirawo ku Prime Radio ng'oyita ku Facebook page yaffe Prime Radio Kampala oba Twitter 91.9 Prime Radio saako omukutu gwaffe gwa WhatsApp Noti 793 36 17 34. Okyali ku Prime FM desikesigaddeyo twegata kubawuliriza gyosinzira yonna ate okwongera munaffe okutuuka gye tuli twongera okuddamu bw'obanga munaffe ina kyoga okutubuuza ku WhatsApp kwe tuli bw'obanga kibuuzo kya voice oba jinza okuyita WhatsApp voice etasuka sekondi 30 tujaniza batuliza Facebook oyanukulirako voice calls buterevu mu studio ku 0782 060805 070265 0752 Prime FM. Hello. Ku Prime kodi munafe. Bana mbalamusiza. Ngabalo tuliza. Sayanza program nyingi wetu. Nkale munafe. Ono nayi okuva ekengera. Ekibuzo kyange kiri nti amazzi g'ennyanja ago batugasi malungi wugiramu galimu enjazi ebikyafu bakuntangazaamu mu ekyo. Yesebo kyekibuzo kyange. Ndabanye tuliza. Okay. Okukyali ku Prime FM tulinire kikaba obudo busigaddeyo bw'aba nafa batuwuliza gye musinzira yonna bw'obanga okiweereza ku WhatsApp voice WhatsApp voice tesuka sekondi 3 ate ng'oli ku mulamwa butereevu kutusaba munnaffe Prime FM. Alo onkulamusiza ssebo jesebo n'omusawo mulamusiza ono waisa Julius jesebo okuba tweyanziza nze nali simanyiwo kinkubye kubanga waliwo lumu twalina kapate kaffe ku biiki nga twekulisa senior 6 naye enkuba yali etonnya kati ne tugamba tetuyinza kusubwa mazzi ne wankubadde enkuba etonnya tulina okuwuga naye eggulu oba lyeryabwatuka buli yali mu mazzi alina kyeyawulira nze nalinga awulira obuyinja obunkubye mu fiizi naye Katonda n'atutaasa tewali yafuna buzibu kati lumu ngenda ntuuka ewaka erangulayo kasoketi kange kagumu kitundu manya ka extension nkateeka ewaka laba okwenteekako kano kapapa kansiriira olusiri era nawo Katonda yantaasa butaasa naye ebintu ebimu tuba tetubirinaako idea ova olaba tufuna obuzibu naye omusawo mwebaza yeebale kutuyigiriza Mukama muwe omukisa nze waisa Julius ndi wano kugenda
saba tukuyanza mkuru waiswa ochali ku Prime FM convention treatment program ya fabatulize ya buli Monday ndi Dr. Joseph Mutyaba obudde bwa bibuuzo okongera okufuna bimutubuuza tubiddemu kuba obudde tubulekerayo mmwe tutandika okuddamu bano onagambye amazzi g'ennyanja gatambula era ennyanja tenoga tenoga nombafukamu ne bakola ki kubanga tongamba nti bonna abawuga bavaayo ne bagenda mu kinaabiro ne bafuka naye toli waba ategeseza obutwa binnyanja bifa bokatundu ako ate bisinga fa nnyo mu pondi bagaba tegatambula nnyo naye nga gaba makyafu goge mazima ne mulimu side olaba nga bafuba ekiddo ne bakisala ne bafuboga Madala beaches waliwo era time ng'ennyanja ekunta ne bakugamba tosobola gawukiramu nga mabi nnyo naye go si malungi ganywa era bangi balwala naddala ng'ava okuwuga naye tubajjanjaba isebo tubajjanjaba ona waiswa yebaziza bwebaza kituufu naye waiswa ne n'omwami oli bannange goti ye Moses yanise nakifuma Mero God sewambuzi obuzi kiki abande twalenga tuuliziganya kwanga gugwaka katuwire evuze kira Prime FM. Hello munafe mweda likuwa program kalema Shembuza kana akakwata laddu bonkateka ku nyumba nenga nine ebizimbe bingi kagenda buwanvu oba bunene ekyobugazi bwako okulaba nti kakola ku mayumba ng'ogoseza kamu ku bizimbe ebingi oba kakola ku kizimbe kimu kale munaffe bale nnyo ebyo ndowooza ingini yankaivu ndaba simanyi mita meka zikayinza kukwata nekabera ku kizimbe ekisinga okubeera ekiwanvu kubanga wekakwata eri stool eba nnene wekakwata naye okumanya buwanvu kitundu kale boina kubamu bumeka awo ingini yankaivu atukiremu wa ingini yankaivu amasanyalaze kubaga ebizimbe bingi naye mpuliranga yogera kamu so alina kufuna mukugu by'amasanyalaze amuwabule weewaawo bw'obeera yalina kyabuuza ekibuuzo kyonna ku WhatsApp katukibereko tubooli awo wayinza okubeerayo kituyinza okuba ntugenda kuddamu ndakika zino zigenda okuddamu kibeera mu bufunze kasitoma nga munnaffe ogoberedde bulungi tweyanziza nnyo puroguramu yaffe eno tweyanziza nnyo omuweereza waffe tuyize in fact tubeerawo nga bintu bingi bye tutamanyi naye nze kyembadde njagala okwebuuzaako omuntu wabanga akubiddwa amasanyalaze tugeze mu nnyumba oba ku waya wonna n'omusanga ng'agudde ng'omuntu owokubiri amasanyalaze ag'obutakuba oyina kumukwasaako naki era oyina kumutaasa otya kubanga okutaasa kuba kulina okubeerawo webale nnyo tukufunye bulungi Prime FM basaba malamusizza sebo mwebale tuwuliriza wano kuteesa ekigabiki desebo yagidde ku baresho abantu bandyetaze okumanya senga balina swimming pool yandigenzewo wayinza otrainingira ebyo byonna kubanga abamu bali training tukamanyi training ezo bazikolerawa okay yes sir kale munnaffe webale nnyo Dr. n'ebintu biddemu nga sindaba kwerabira kisaayogedde bw'ogenda ku mazzi ng'ogenda kusaabala bw'olaba nga life jacket tezimala vaako njagala kwekubya serefi kino kimmenya sijja kwambala life jacket ogenda funa obuzibu life jacket funa esobola okujja mu kirozo olwo abeekapika mu life jacket ez'abaana bato yes bona ogenda mazzi ejja sobola okukwata naye ng'ekwatidde mita namba wansi mazzi eba tekutaasizza n'abalala omusanga atya nnyo amazzi nga life jacket watuuka muli ejja muwunzika buwunzisi yesigale waggulu
naye ng'emutaddemu upside down nga tasobola kumanya ngeri gyakujja. So olina okuyiga the basics about the life jacket olabe nga gy'ofuna ejja mu kirozo. Life jacket za mirundi ebiri, mulimu a life jacket ey'omukka ne mubamu life jacket eya floater ng'ebyo ebintu radio ne TV mwe bazajjiranga mwe bagikola. Kakati life jacket y'omukka nnungi naye singa wabawo akabenje ne wabawo okugifumita engeri ogifumita bwoti oba oweddeyo. Life jacket yene endala eya floater nungi oba waliwo kabenje oba ki ekufloating naye kugambye ejja kufloatinga okusinziira ku webagikola. Bw'eba esobola kufloatingisa muntu wa kilo 2 ng'olina 7 nga kewekapisa nti oyagala fitting, kitegeeza ejja kusuulayo, ejja kubeerayo wansi nga oli wansi. So ekyo kigenderere bw'oba okufuna life jacket. Life jacket zikunyo life saver batendekebwa ne bogenda mu swimming pool ezimanyiddwa ez'amaanyi noga nti batendekebwa mu bugundi eb'enjawulo abasinga ojja basanga what I can say ogenda wali swimming pool ez'amaanyi nga baga nti swimming pool ey'Amakerere nga boga nti swimming pool awali swimming pool kuba zino zonna zi institutions abantu we bajja ne bawugira kyateeka okubeera ne life saver. Kakati waliwo ebitongole ebyenjawulo ebitendeka abantu bano sijja kugamba wano oba walina you can access. Nyongera okujjukiza nti life saver ebiseera bye ebisinga tawuga. Life saver tanywa mwenge. Life saver abeera soba abasitaba ku ssimu ate tawuga. Abeera bw'ati nga alaba buli awuga mu swimming pool ye era amanyirawo alabirawo omuntu nti ono atandise okubbira oba agenda kutandika okukola ki okwebbira. So kikulu nnyo naawe kennyini okweyigiriza amazzi. At one point oyinza okuba nga gwe yandisevinza omuntu, oyinza okuba nga gwe yandisevinza omuntu ate si kumanya bumanyi wuga n'okuba amagulu. Muscle pull wekkuba ng'obadde owuga amagulu ne geesiba ebinywa byekaaka okola otya oyongera bikwatako nga bukirira. Tegeeza obukodyo obwa life saving butandikira ku gwe nomanya nti amagulu muscle pull wegakuba nga tereeza n'enkubisa mikono gyokka nemba nga sikka. Kano life saver bamutendeka nti singa omuntu ajja nakwata amagulu gogenza okutaasa okubisa otya emikono n'osigala waggulu. Singa ajja nakwata emikono okubisa otya amagulu n'omukwata waggulu. Singa ejjengo liba lizze nga lizze ly'amaanyi lisituse ng'ennyumba okola otya okukka wansi ne liyitawo ne likuleka ng'okyali waggulu oba osituka booti ne likuba ne likuwunza. Nja kuwugira ku kipiira, ekipiira ejjengo likikuba omupiira gukikuba ne gitusuula eri. So wandibadde oyiga okuwuga. Ono abuuzizza nti okutaasa omuntu akubiddwa amasanyalaze nsonga nkulu. Singa omuntu kino kyateeka mu first aid kyetwayogera, singa osanga omuntu ng'agudde ali unconscious tova eri n'omwekwasaako bakugamba clear the environment. Ekisookera ddala alwa gundi tayogera omuntu yenna gwosanze mu nnyumba nga tayogera, the first thing nga atudde waatudde nga totegeerawo bulungi, ekisookera okujjira omuntu ono ayinza okuba sayinzi gakoze gatya gamukubye. Duka ng'odda ku main switch jako, duka ng'odda ku main switch jako, si kudduka kwagala kumujjako. Omanyi oba toli trained otandika okulowooza nti nedda kaŋŋende mujjeko ekyangu kudduka ku main switch kujjako kyekigenda okutaasa omuntu aluwa ono. N'omanyi bagamu oba amasanyalaze oba kiki main switch soko ojjeko papa ojja olabe kiki abadde ki. So main switch oba ogitakola terina kubeera wala nnyo nga weetaaga mbumeeza weetaaga entebe empanvu nnyo. Kyangu okijja nti singa obuzibu bwonna buzze main switch yesooka okola ki okuvaako netusooka tulaba gamukubye ali kuli nkwata omuggo omukube gundi yakuba omuntu n'amwasa omutwe. Bannange amasanyalaze si mandwa tibokuba emiggo egenda kubuukako. Ekigendererwa kukwata muti mukalu kusindika muntu aveeko naye amaanyi gasinziira ku masanyalaze kyagamukubye. Bwe gaba gano aga domestic osobola omusindika n'avaako. Bwe gaba gali ag'amaanyi agamuleetera n'okumenyeka amagumba nga gamuyuuya tosobola mujjako, tosobola. Ekyamakulu kujjako oba kujjako oba wegayinza okuba nga gavudde
socket oba main switch weri erina kubanga eri very accessible ku ensonga endala okozesa ekintu ekikalu tomukwatako ekintu ekikalu si bamigo wabula ekintu ekikalu kumusindika kuyamba ku go against the wall n'omusindika n'avaako ate nga nawe tokubiddwa nawe sokenza okwekabisabika olabe ng'olina ekintu kikalu amazzi gayitamu amasanyalaze abalima mu nnimiro nga mulima wansi wa 3 phase mwegendereze waya weegwa 3 phase amasanyalaze kumpi mita namba emabbali n'emabbali gaba kwegali alima omuceere alima mu kisenyi waya neegwa amasanyalaze gayita mazzi gayinza okukuba yawaya yagudde eri ku adulwa naye olw'okubanga amazzi gegamu gatambula ne gava eri gwalimira mu bigere gwalimira mu gambutusi ezajjamu ebituli gakukuba so tulina okwegendereza tulabe nga tubeera balamu ekiti ekibisi kyaleetera omukadde wekajansi okufuna obuze ojjukirawo yali akyusa weema n'akyusa weema bwati mu kampu meeting emu masanyalaze nga mangi kiyinza okuba kyali kibisi kiyinza okuba nga amazzi gajja gakkirira ku kiti kino ng'ate kyali kikutte ku waya yamaki y'amasanyalaze oyinza okuba olina omutinga mubisi nga mukalu naye ate amazzi ne gajja nga gagukkiririrako naddala amazzi gago gakutte kugundika nga jjeyo olina okwegendereza nga tewali connection yonna okutambulira mu bigere munda mugundi ng'ogolola ng'okwata ku kyamasanyalaze kikyamu kuba amasanyalaze ne gaba matono naye n'obanga oli mu bigere nga gasobola okutwata ku ttaka gakukuba mangi kubanga ettaka lirimu amasanyalaze erina amasanyalaze mangi ennyumba yonna eyakolebwa amasanyalaze erina okuba nga yakolebwa earthing nga noki abamu kye bakola bateekawo kawaya wali aka earthing n'atematema bwati n'ateekawo ka plaster amasanyalaze bwe bajja bwe balaba wali plaster ne balowooza nti no waya ya earthing egenda paka wansi naye ng'ekoma wano wansi wekoma wano ova ku bagita bati ebweru meter box atema akawaya ke n'akatuusaawo nekakomaawo wano n'atema paka eno ku ttaka n'amala ne bateekawo plaster oba plaster bakipande simanyi ebakubawo omusenyu kati abamasanyalaze bwe bajja bo balaba nti okay waya yino egenda paka naye nga tetuukayo abasinga babikola era nga ennyumba ezisinga bwe ziri kati ennyumba etalimu earthing kubanga osavinga emitwalo 2 oba 3 gwatadde abantu bokubuzibu kitegeeza buli kintu kyonookwatako kijja kukubisa amasanyalaze bw'okwata ekintu kyonna nga kikubisa amasanyalaze kitegeeza kikaddiye kikuze ekintu ekirina kukubisa it must be well insulated gundi nekubisa amasanyalaze kifuba nange kisuule kigenda kuleetera obuzibu so twegendereze naddala nga tuli awaka amasanyalaze gassa abantu amasanyalaze gakubye abantu bangi bafudde olw'amasanyalaze nga tufundikira amasanyalaze we gali era gatuyamba okufuna ekitangaala twegendereze nga tugakozesa tugambye faayo olabe soketi zino soketi yeerimu akantu akaziyiza n'ogulira ddala soketi etaliimu kagundi ka plastic akaziyiza oba neyonooneka naawe n'ogireka oba buno obwa rawundi buba busatu babu designingira company nga gundi egendamu tevaamu kati gwobukwata n'obuteeka ewaka nga obutuli bwonna bubeera bwe buti omwana alireeta ekintu ekirimu n'asonsekayo so kyekigendererwa ekyokubiri bwoba ogula mu masanyalaze bwoba ogula what is this called extension gula extension esobola okusupportinga ebintu byogenda oteekako somako TV ampere meka 3 fridge ampere meka bweziti kundi ampere meka bweziti bwogenda nti njagala extension esobola okukola okusupportinga ampere bweziti yeyo gyoteekako n'ofumba n'olaba nga tekuli kibali nga kuliko waya yanjawulo naye bakuseera olwa waya n'ogamba ani gwe baseera waya gye baseera kuba waya erina amasanyalaze getwala mangi ne gatekulema okwonoona ebintu byo gwe singa obadde okubiddwa amasanyalaze oyitaga okugendako mu ddwaliro abidde mazzi weta kugendako mu ddwaliro kubanga anything can happen amawuggwe gano n'omutima bwe guba gali shocked osobola okufuna obuzibu gyongera okubeera nga weegendereza masanyalaze n'amazzi twongera okubeera abalamu yiga okuwuga ku lw'obulungi bwo n'okulungi bwo oyo ali baaguddemu mukama abire nammwe